Ate abaagalwa abalungi abeekuumira ku Senga Phase 256 mbaaniriza ate nga bulijjo. Olwaleero njagala kwata ku mukyala ali eyo nga toyina bulungi mazzi ga mu mana. Nabagamba nti amazzi bingi ebigaleeta era bingi ebigagaana okuba nga gajja oba nga tugayina. Naye mbagamba teri mukyala azaalibwa nga mukalu unless ng'oliko ekikyamu. Oba oliko bya buwangwa, oliko ebyakwesooka, oliko ebyakwata nga ebyakwekwata kubanga ffe tubeera n'ekintu waliwo ekintu ekituuka ku bulamu bw'abakyala kye mubuusa amaaso. Mwegatta n'ebintu ebiba byabeekwata like ekintu kijja ne kikwekwata oba kijinni oba ki ne kikuwasa kye tuyita spiritual husband. So kisobola okuviirako okubeera nga weegatta n'omuntu owa bulijjo oba mukalu. Naye teri muntu yazaalibwa nga mukalu okuggyako embeera bye tulya bye tuyitamu endwadde bye bitwetera okukala. Olwaleero njagala kwogera ku kikajjo. Ensangi ezo oba emabegako awo kyatrendinga nnyo ku Facebook nga bakyogerako nga bangi beebuuza ekikajjo bakikozesa batya. Ekikajjo kigambibwa okuba nga kireeta amazzi g'omu mana. Naye nabagamba nti wano singa nkulagirira eddagala eritakukolera toligamba mulala nti terikola. Kubanga waliwo n'akozesezza okra n'atamukolera. Waliwo akozesezza buli kika kya ddagala ne kigaana naye ate ne wabeerawo akozesezza okra ng'amutenda. Kale olwaleero njagala twogere ku kikajjo. Ekikajjo n'okikozesa otya? Ekikajjo okikwata n'okitemaatema bulungi, okyozaako bulungi n'okitemaatema, bw'omala okitemaatema n'okiteeka mu sseffuliyayo n'okifumba ng'okiyiyeemu amazzi. Bw'omala okukifumba nga kiyidde bulungi n'oggyamu amazzi ago. Amazzi ago oganywa nga gakyabuguma, togalinda kukala, oganywa nga gakyabuguma, osinga obuzaayo endowooza essaawa ng'emu mugende mwebake. Oba ogenda osisinkana omwagalwawo kubanga si buli omuntu babikola kiro. Oyinza okuba olina appointment n'omwagalwawo ng'ogenda omusisinkana yonna gy'ali mukyetuuseeko. So kati tolinza kuŋŋamba nti ate ogenda binywa kiro ng'ate wagenze musisinkana misana. So oba omanyi nti ogenda musisinkana kiro, misana, osobola okkeera n'ofumba ebintu byo bulungi ng'obudde obubaze ne bijja. Ekikajjo nkugambye kyoze kitemeeteme kiteeke mu sseffuliya okifumbe. Bw'omala okifumba amazzi ago oganywa nga gabuguma. Wabula gajja kufusa ng'era bw'omanyi nti ekikajjo kifusa omuntu. Naye yo si nsonga. Ekisookera ddala kijja kuwoomya emmana yo. Ekyokubiri kigenda kuleeta amazzi mu mmana yo. So kikola ebintu bibiri omulundi gumu. Nti kigiwoomya ate ne kigikola ki? Kigiwoomya ate ne kigireetamu amazzi. Neebeera ng'omwagalwawo asobola okuzina n'akuwoomerwa nga takalabuddwa nga teyeekuluusanyizza. Nabagamba emmana etaliimu mazzi emenya. Ate temenya muntu akuzina yekka wabula naawe nannyiniyo ekumenya. Ekisookera ddala tobeera comfortable. Ekyokubiri oluzinga moral ne confidence. Obeera weetya. Ate okwetya okwo kwe kugireetera ddala okubeera ng'egenda kukalira ddala. Kubanga weetya weebaka ne Saamu luli naye otafuna mazzi. N'oddamu ne weebaka ne John naye n'otafuna mazzi. Ne weebaka ne Saamu n'era n'otafuna mazzi. Kati oli wano ogamba kati era nzireyo. Omusajja ngenda mu disappointinga. Omusajja amanyi nti nina amazzi. Omusajja ndaba akabi n'agamba bannange. Omusajja ndaba akawato bannanga neesonga naye ekituufu kiri nti mu buliri siyina kye ngenda kukolayo. Kubanga ne bw'oba omanyi styles ez'omu bwengula ne bw'oba omanyi styles ez'enkanawa naye ng'ekituufu kiri nti oli mukalu. Mukwano tajja kuwoomerwa ate nawe togenda muwoomerwa. Tojja, nze nkubuulira amazima. Kubanga kaakati agenda kugamba nti kyuka tukole kabuzi nga wenna oli mukalu. Bigenda kuluma, bigenda kutama. Bigenda mutama, bigenda muluma. Kugamba mwenna mugenda kubanga mulinga abali ku punishment ate nga tukimanyi nti bwe tuba tugenze mu kikolwa ekyo tetuba ku punishment. Tugendayo kunyumirwa. Tugendayo kwesanyusa. So abakyala mwefeeko muyige okwefaako. Bw'oba omanyi olina ekizibu ng'ekyo tolinda musajja wo complaininga oba kuleka. Omusajja ne wanaaba akwagala nnyo kijja mmuwaliriza nti ne wanaaba takuleseewo naye kijja mmuwaliriza okutambulako ebbali. Kubanga mu mazima Katonda muggulu talinza kwegatta naawe n'akolobola omukira ne gufuna n'amabwa. N'oŋŋamba nti enkya ajja funa appetite yeegatta naawe.
ate nga gwo omukira gulina obwongo bwagwo gujja kuba guyoya. Kati yoba oyagala agukolere ki? Gujja kuba guyoya era ajja kukakkana agenze kugenda bbali. Mpoziko nga agambye nti kale tufuneyo lubricant gye tuba tukozesa kubanga gyeziri. Naye zo zitera kukozesebwa abakazi ng'ogenze mu menopause kubanga tuyina stage gye tutuukamu ffe abakyala. N'okalanga ne bw'okozesa eddagala lirinza obutakolera ng'okuze. Naye oba okyali muwala muto ng'onoonya muwoomya, ng'onoonya mazzi ga mmana, weekwata ekikajjo. Eddagala lingi nja kuba ndibamenyera limu ku limu nsobole butaba confusinga, naye leero mbadde njala njogere ku kikajjo. Nja kuba ndibaleetera tulidiscussingeko, tuligabane tulabe lino likola ki, lino likola ki. Gwe wena ayagala vidiyo ey'okufunza oba ey'okumiima omukira, ssaawa yonna egenda kuba ekugwako. Okufunza kirala n'okumiima omukira mumana kirala. Teweerabira kusubscribinga kutwegattako. Vidiyo eno yonna gy'oba ogisanze oba audio eno yonna gy'oba ogisanze eba eva ku Senga Face 256 direct. Jangu ku YouTube teekamu Senga Face 256 bagenda kuba bakuleeta ku channel yaffe. Kuliko okwebuulirira, kuliko eddagala, kuliko byonna twesomesa omukwano mu kisenge, sitawo z'okwezina, buli kimu ojja kisangako. Ayagala counseling oba ayina ekintu kyo kyonna ky'oyagala okumbuuza nga kyakyama, commentinga wansi awo nja kuba nkuwa ennamba yange. Ekiŋŋaano teeka ennamba yange ku vidiyo zino nti abantu abamu ajja mu inbox nga mu butuufu talina kyakwetaaza okugjako okusumbuwa obusumbuyi. Okitegeera? Najja n'akusumbuwa, olina ebyokukola n'akuba essimu nga talina na kyagenda kugamba. Bagikozesa bubi. So oba ng'oli serious ng'olina ky'oyagala okumbuuza, olina ky'oyagala okumanya, olina ekikusumbuwa ky'oyagala twogereko, jangu ngamba bugambi nti Senga mbadde nsaba ku nnamba yo, nja kuba ngikuwa. Oba gwe nteera ennamba yo mu comment ne bwe ziba 10 nfuna obudde ne nziyitamu era omuntu oyo mutuukirira ne mubuuza munnaye wabadde oŋŋamba ki. Muntegedde mikwano. So olwaleero munzikirize njala nkome wano eno mbagambye teweerabira nkozesa ya kikajjo. Okyozaako bulungi n'okitemaatema, kiteeke mu ssefuliyayo bulungi, teekamu amazzi, teeka ku muliro kifumbe. Bw'omala okukifumba gyamu amazzi ago, biri ne bw'obisuula gyamu amazzi ago, oganywa ng'obuzayo ng'essaawa emu nga munaagenda mu kikolwa. Bwe buba budde nga munaazina kiro, oganywa ng'ogenda kwebaka. Ng'obuzayo akabanga katini okwebaka, ganywa beerawo then genda weebake. Kitegeera kuba waliwo abantu abamu ng'oluyingira obuliri omusajja ayagala omuwe ebisuubuuzo. Kale mbadde bawuliza balungi, Omukama abankuumire temujjangu okwo. Mwebale nnyo okumpagira, nsiima nnyo kubanga bwe nkola ne munsiima ate kye kimpa amaanyi okubanga nsobola okwongera okukola vidiyo endala ne ngibatuusaako. Yeah.